Webale nnyo omusasi waffe bale tusomera bulungi mawulire. Osomera bulungi nnyo. Ngezezzaako. Omaze ebbanga ki mweno mu industry eno? Industry, mbaddemuko almost now 4 years. Mbaddemuko. N'ennyimba zaffe ezennya. Waliwo wobeera nanti ngamba olunaku lwentandika obeera serious. Okugamba nti eno serious business. Okay. Kusomoza speaker osanze naddala mwezi emyaka ena oli kawala kalungi oli kaana kato ku stage tebagobaayo bannaye si ku stage wokka n'okuyingira basooka kugoba ng'oli mwana muto waliwo lwe bangoba ne baŋŋamba addayo weebaka oli mwana muto ne mbagamba naye eno neetuuka ndi mukulu naŋŋamba asooka oleeta abakuvunaanyizibwako nenfunawo benkubira toka nongenda kuyimba ndina ku posta ne mbagamba nze Gasha Muton munaye enyimba nenzibalagaawo naye nga tebakkiriza ne bamala ne baŋŋamba kale genda oyingire ne nasooka funa benkubira mu nnyambe bangobye kyokka ngenda kuyimba so okusoomoozebwa kuli kungi ng'oggyeko ebyo okutambula ekiro ebyo osanga okusoomoozebwa kungi naye engeri gy'oba oyagala ekintu n'okikola tebakutawaanyako ba producers abo oliyo n'abalala abantu abo bakola otya olina kutambula naye wanaakukuuma kubanga abantu ennaku zitwala waliwo abayimbi aba ne bagundira ne babawunsa nze neekuuma nzekka nfuba nnyo okulaba nga siyingiza business mu kintu ekirala era bw'ojja ng'olina kyo wonzijja ku mulamwa nga nkugamba nedda kuba first of all ndi open nkugamba nedda tukusuubiremu ki mu maaso awo tugeze emyaka 2-3 eno saagala kugamba 5 ndowooza ngenda kuba ate oba ngenda kuba nvuddewo wano nnyo ngenda kuba nkola bisanyusa abawagizi kubanga njagala nnyo bampagire mbawe ebirungi bye bansuubiramu and I'm going to make sure nti mbikola. Ani gwandyagadde okola collabo naye mu bayimbi be Uganda? Abayimbi bangi naye y'abakyala Sindi mwagala ate kusaidi y'abaami kusaidi y'abaami oba Kenzo kira buzibu omuntu abatandika okukola ekintu kyonna abako omuntu gwalabirako oba gwe yeegomba gwe muyimbi kiwano gwogamba bane nali neegomba omugundi oyo abasinga nga bwe ŋŋambye Sindi anyimbira bulungi though tekiriiko kwegomba like okufuna omuntu gwe wogomba okuba nga osobola okukola ekintu waliwo okubanga ekintu kikulimu ng'olina passion yaakyo so nali siri after nnyo ku muntu gwendabye oyo kuba bano nabaagala after ate nga amaze n'okiyingira. Bwe tutambudde mu gataaliko mutono tuyinza ogenda okubanga otuwaayo akayimba n'otuwaayo akapera Allahumma swale omukwano gundi bubi ow'omukwano Allahumma swale Amiina Allahumma swale era yenna aliyo abanga siwe ekibuli odi Kampala awedde netubagaliza weekend ennungi mweraba.